wamulabako nga muto oba omulabye kati ku social media nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi? Samulabako nga muto era ndowooza ebiseera ebyo nti nali navaayo dda kyalo naye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange. Tukyali mu nnaku, tukyali mu kunyona, tukyali mu kukongobaga okwa muganda waffe, okw'omwana waffe, okwa mukwano gw'abangi Becky eyatuvudde ku maaso. Kitalo nnyo, Mukama Katonda akusonyiwe byakusoobako ka maama. Olunaku lweggulo okuva by the way Becky we yafa, nzize nga mpostinga status, bantu bangi abaziraba. Era nga mwemuli omwami gw'ogenda okuba nga owulira olunaku olwaleero. Nga noono alina gye yasanze amawulire ku mitimbagano gino eno gye tubeerako, nga waliwo famire ekaayanira Becky. Era omwami olwamaze okulaba vidiyo eyo najja naŋŋamba nti omanyi nti omuntu gwe wapostinze eyabadde ku status zo, famire evuddeyo okumukaayanira ngimanyi era nina we mbayita. Nembako ebintu bye namubuuzizza era ogenda kuba nga obiwulira mu maaso awo. Naye ng'ekibuuzo kiri nti lwaki abantu bakaayanira nnyo omuntu oba banoonya nnyo omuntu ng'amaze kufa? Becky abadde ng'akyali mulamu nga tewali muntu n'omu avaayo kugamba nti oyo mwana waffe, oyo wa famire yaffe, oba oyo mwana wa kika kyange. Tetulabyeko ku kifaananyi kya muntu oyo. Becky olumaze okufa abantu bazze nga bagamba Becky mwana waabwe, Becky muzzukulu waabwe. Ekibuuzo ekyo nkyebuuza, gwe nno munnange ojja kintera mu comment section, kiki olowooza ku ekyo? Lwaki olowooza abantu banoonya nnyo omuntu ng'amaze okufa? Lwaki abantu bawoomerwa emirambo? Omwami ono nakimubuuzizza, ogenda kuba nga owula byeyanzizeemu, naye nga naawe mukwano gwe ng'osobola okuntera endowooza yo mu comment section. Famire eno yasinkanye SB4 wamu n'omwami abadde alabirira Becky. Era gwe munnange atalaba vidiyo eyo, genda ku channel ya SB4 Media, bino ogenda kuba nga ate obyota buliro buli kimu ate obeere nga okimanya. Naye nga abakyala kino kituwe ekyokuyiga. Mukwano gwange ne wobeera ng'oli mwavu, ne wobeera nga tolina na lwatalo, ne woba nga tolina kyakulya, mukwano gwange tosuulanga mwana, tolekanga mwana wo mabega. Bw'oba olese omwana emabega, making sure nti olina omuntu gw'omulekedde era obe ng'oddayo okumulambulako. Manya embeera gy'abeera alimu. Omwana oyo abeera amisinga omukwano gwo, abeera amisinga laavu ya maama, abeera amisinga okulaba, abeera amisinga keya. Buli w'oba nga mu butuufu omusuuliridde oba omusudde eyo, bambi kiba kimuluma. Naye nga bitalo nnyo nnyini ddala abakyala. Kankuwate story nga bwe twabadde n'omwami, biki bye namubuuzizza era biki byeyanzizeemu. Gwe nno mukwano gwange atanaba kubeera ng'ogenda ku Instagram okuba nga ate olonda Shifa the Hustler okubeera best blogger owa 2022. Mukwano gwange link gisangawo mu description, giclickingemu, genda olonde okomentingisa erinnya lyange Shifa the Hustler, noteekako notaginga password Z3 ka hashtag akotokera bira n'ekigambo kya password Z3 okomentinga era emirundi 5. Mbasaba buwagizi bwomwe mikwano gyange. Katweyongereyo ante mu vidiyo yaffe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiibye otya ssebo? Yendi ogamba otya Shifa? Alhamdulillah sirina taapu. Nsanzeko akamesagi ku ssimu ne ngamba kankukubireko ku nsonga z'omugenzi Becky. No ngamba famire eyo ogimanyi.
famire ngimanyi okusinziira ku badde boogera era nga nabakolera balinako n'oluganda kubanga bonna oyo atayogera mu maanyi ne baganda baganda nti taata we engeri gye banyonyoddemu kiraze nti famire yonna yonna ngitegeera. Kati gwe wali ng'okyali eyo Becky eno wamulabako nga muto oba omulabye kati ku social media nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi? Becky samulabako nga muto era ndowooza ebiseera ebyo nti nali navaayo dda kyalo naye engeri gibanyonyoddemu okubeera nga wano mu lugonjo nebbanga liboogereddemu gyebaddemu maama we ne taata we oyo omukyala maama wa Becky babadde abeera naye eryo ebbanga mbaddemu kubanga mbadde mu kitoolo mu lugonjo 2016 mpaka 2019. Kati kitegeeza bwe babeereddemu badde mwendi naye nga mbeera ne baganda bawa maama wa Becky. Naye nga oyo mbadde tetumanyi naye kati oyo annyonnyola muganda we kati ono muganda we omulabe alina edduuka mu kitoolo gwe mbadde nkolera bye mbadde mbeera nabo naye nga bonna mbamanyi nabona okwatagana n'oyo omulala abeera eyo saidi zeeno gadde agamba waliwo olubadde naye bamwita mukulu bowaayi era n'oyo doomu nga nabeera bali mu saidi zeeyo katabi bonna famire yaabwe yonna yonna ekwatagana n'oyo maama taata wa Becky bonna bali mu ntebe actually yonna tebasenga gye babeere. Naye so nze saaliyo nsokera ddala saaliyo nga Becky akyali wabula ono gwenkola naye wano muganda waabo be nali nkolera yali ebiseera ebyo ng'akyaliyo Becky yali abeera wuwe era azanya n'abaana be era ntendegerako wano naye yaŋŋambye oyo omwana mumanyi yajanyanga n'abaana bano biki ne mugamba that's good. So naye nga nze ku biseera ebyo saali era saamulabako direct nti Becky mulabyeko. Naye nze ekinewuunyisiza kimu Becky abadde nga akyali mulamu nga tewaliwo muntu amunoonyaako yadde ogamba nti oba ki. Omwami oyo n'atoba ne Becky tumulabe wano mu ddwaliro kwegamba akoze ebintu bingi ne basonda ssente Becky yo nga mulwadde ng'akooye ekitanda mu butuufu ng'ayagala kudda waka. Omwami n'afuna ssente n'agula ebintu nga mu butuufu olaba lw'omu ya Becky oyinza okugamba ddwaliro naye nga tewali muntu wa Becky n'omu amunoonya. Naye lwaki amaze kufa ne bavaayo nti bamunoonya? Lwaki abantu twagala nnyo abantu nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi eno? Lwaki omulambo guwooma? Olowooza kiva ku ki? Kaakati ekyoyo omwana okubeera nga like nti famire ze zirabise olw'okuba nti amaze kufa sookera ddala nga sinabagenda eri lwaki abantu baagala nnyo abantu nga bamaze kufa. Ekiseera ekisinga nti abantu tukulira mu families za njawulo tugenda okukula nga tuyise mu families nga 5, 6 ababa batukuzizza. Kati obutafaayo bw'omwana oyo tuyinza okugamba nti ekitole kyemmanyiiko nti omwana esookera ddala nti maama we alabika oyo omusajja gwe yafumbirwa si ye taata w'omutuufu era oba owulidde sitole bulungi bagamba nti bamusaba nnyo abaana kubanga abo abaana baali babiri abaazaalibwa mu famire eyo kyazanga naye maama we yakweka nnyo Becky era ebagezaako nnyo okubuuza Becky aliwo yagamba nti waliwo abazungu abaamututte ne bamugamba abazungu abaamututte tetusobola kulaba mwana oyo newabaawo muli basobola mutuwa n'agamba ati bakkiriza n'omukola ki kufuna mwana naye nga famire eno baali bamumanyi gye yafumbirwa bamumanyira nga bafaayo nnyo okunoonya mwana oyo naye omukyala yagezaako nnyo okukiipinga omwana ng'ali hideni
nga bagezaako mubuuza omwana aliwa kubanga owokubiri ye bamanyi waali era batyo ye basobola omulaba naye nga ye Becky ate eyakula naye eri ku famire ebaali bamuwaza ye yali tayagala bamulage tegeera tayagala bamulage era nebaali bamubuuza omwana yalagawo yagamba abazungu bamutwala naye tebagala mulaba tebasobola kugenda mulaba ebintu kale n'ateekawo fensi nene nnyo okusobola okulaba nti talabika kubanga taata we agenda okufuna basuubiranga kitaawe nebagamba nti omwana mumuleta ndabeko nga sinnafa oyo omukyala n'agamba omwana gyali tasobola kubeera ng'akola ki kankusalemuko ku kirimi katini olowooza omukyala ono yali ku kigendererwa kikuba famire eyo ogambye bantu balinamuko ku ssente tebasobola kulemererwa kulabirira mwana negwe olowooza lwaki omukyala ono omwana yasalawo amukweke oba amusuule ng'ate famire yakimanyi gyeri oba yatya okuwaayo omwana nga naye tamwekakasa nti wa famire eyo ebiseera ebisinga abakyala baba bagezi abamanyi ekituufu naye nga tayagala kukola kikwogera olw'ensonga nti waba ayogera ayinza okuluuzinga byaba ayagala okubeera ng'afuna musajja kitegeera kati ye asobola okikuuma ng'ekyama kye naye olw'ensonga nti ayinza okuba yajja n'olubuto naye ng'omusajja takimanyi kati nga wakyogera ayinza okuluuzinga byaba ayagala mu musajja naye kati omuntu okusuula omwana naye ng'ate eri tebamukugobesezza bamwetaaga kubeera wadde bakimanyi mwana waabwe lwaki teyamukwata omwana ono n'amuwaayo okusinga omusuula naye gy'atamanyi n'essaawa eno kyensuubira nti oluusi yali tamanyi gy'ali yani yamulonda naye sitole emaze n'efuluma nti yagendakoko mu ddwaliro okubuuliriza mbu nga bavuddeyo mu ddwaliro nga tamanyi waabwe waana omwami abadde ne Becky naye neesuulirayo ogwa Nagamba mama wa Becky kuba jjajja wa Becky agambye mama wa Becky yajja mu ddwaliro okunoonya ku Becky ne basanga nga bavuddeyo mu ddwaliro naye mama wa Becky n'atatwala buvunaanyizibwa kulondoola nti Becky abaddeko wano mu ddwaliro ani amututte kuba singa osanga yanoonyereza bibadde bitambula ku social media kuno ku radiozi ku mativi nga wobimanyi ebintu bya social media olowooza singa teyeesuulirayo gwa Nagamba omwana ono teyandimufunye ekizibu ekiriwo nti mama wa Becky talina connections n'essaawa zino baba bamunoonya bamufunira ku bantu balala talina smartphone talina simu ya mu ngalo kati ye nga ye simanyi oba ekituufu abadde amanyi oba yawulirako buwulizi nti abazungu bwe bamutwala ng'alishuwa nti abadde alina waali naye nga nze neekakasa nti naye yennyini ennyini ebyo byabadde ayogera mbu abazungu bwe bamuyina abadde awulira biwulire mu stories kubanga bano bwe baba bagamba nti nejjo yabadde agenda okugabanya oba okufuna ku bintu bya bbaawe yafa bagabireko abaana be naye abaana bye yazaala mu bbaawe bamulabako ng'agenda era basuubira nti ali mu nnyindo naye connections bamufunira ku bantu balala ye nga ye talina simu kati soogera ddala ye nga ye talina busobozi kutulesinga mwana we bw'aba yamuletinga n'amuta ng'ate akimanyi no famire ye yalina obusobozi busobola okumuyamba kitegeeza yali alaga lwatu nti alabika oyo omwana yamuleeta mu famire eyo naye nga tayagala kukyatula nti omwana si waabwe tekyala nange nkyebuuza lwaki omwana yasalawo amude asobole okumusuula abeere nga atalina waabwe nze ngamba bona omwana engeri gy'abadde yafuna obulwadde oba yali tamwagala muli mu mutima kwe kusalawo amulinnyisa emmotoka naye mwennyini mama wa Becky yakikola ng'era akimanyi omwana amwejjako amusuula tamanyi wa gy'agenda kulaga oba agenda kulagawa nga naye takimanyi just ayinza okuba nga yalina obukyayi ku mutima eri omwana oyo kitegeera abakyala kino kituwa ekyokuyiga bannange njagala nkulage ekyaleetera ekiyinza okuleetera maama Becky okusuula omwana oyo nga bakyali entebe mu lugonjo baayinako ku ssente taata we yali avuga booda naye we yafuna obuzibu ne bamutuma nafuna accident kati baganda be bano ab'omwami ne bamugamba
togenda kusobola kwebeezaawo ng'oli mu kibuga. Ekibuga kiri expensive. Ky'oba okola genda mu kyalo. Maama wa Becky yali muntu mwogezi nnyo, mujagujagu, ebintu ebisinga ng'awakanya biwakanya, okitegeera. N'agaana, n'agamba abo baganda bye bagamba biki tewali, n'agaana naye ne bamuleka ne bamugamba embeera ejja kutuuka ebakalubirira muleki agende mu kyalo. Kati afterwards ne bagenda ne bakifikinga ne bagenda mu kyalo. Kati embeera yakalubira eyo, okitegeera. Ne baawukanira eyo because of poverty. Omukyala n'asalawo adivosinge. Kati mu mbeera eyo talina busobozi, yalinga mwana talina nze ensuubi yabinza okuba bye byamuleetera okubeera ng'akolaki ng'alaba n'ono omusajja talinaawo ssente ate nga ne famire eringa ey'abaganda b'ono omusajja nabo buli omu afa ku ki ku famire ezize. Kati omukazi atalina responsibility atuuka ekiseera n'agamba ate n'omwana mulwadde kubanga bagamba nti Becky okumanya nti abadde oba mulwadde oba obulwadde bwe ne baganda b'ono abamuli close bagamba ng'omwana emyaka egyo alina ebirogologo ebimukuba ku lususu naye nga tebaali sure nti oba omwana mulwadde olw'ensonga nti maama wa Becky yali mujagujagu nnyo basobola omuyiya amuwa first medication kuba bagamba maama wa Becky okuva efort yali musawo nga bagamba yagamba nga yali musawo mu ddwaliro erimu tegeera nga yagamba gyakola ng'ayogera nnyo ayogera nnyo kati nga kizibu nnyo okubulira information entuufu nga ku bujjagala olw'ensonga kizibu nnyo okwogera n'omuwini yali mujagujagu nnyo kati nga n'obwomubuuza egi ne tuwalagana ku mwana wakuba nnyo okulaba nti byagamba kizibu nnyo okuwulira. Kati nze nsuubira nti ye yali akola kyayagala ye ng'awulira kyasobola okukola kyalaba nti kyekimuyisaawo. Kati yensonga lwaki oyinza okwesanga nga n'okumusuula yali akimanyi oba ng'akibaze nti osanga takyalina busobozi bukola kibuke talinga mwana ate n'alaba nti yali mulwadde ng'akimanyi oba nga mulwadde ng'agenda kumumalira budde ng'alaba newaba amujjanjabi ayinza obutamalaako naye. Kati abakyala abasinga eyo embeera bagituukamu n'ate omwana ng'alaba takyasobola kukola ki maneginga naye oba nga akimanyi bulungi omwana noono omusajja si yamuzaala ate nga neyamuzaala naye ayinza okuba tamanyi tracy kati nga asobola omumusuula. Abakyala babikola byonna byonna kubanga abaana bazaala nnyo abakyala bazaala nnyo abaana kati babeetegekedde osanga naye yatuuka ekiseera n'alaba ng'akalubiriziddwamu n'akola omwana n'amuleka mu mbeera eyo. So kati nate njagala okuddayo ku kibuuzo kyo tuwabuuziza lwaki abantu baagala nnyo abantu abafudde ne beereeta nti baagala nnyo abantu abafudde nga wokyogedde. Kisookera ddala tukulira nnyo mu famire ez'enjawulo nga natunagane mu kusooka nti tracy zaffe ojja kwesanga nti osobola okufumbirwa ewantu kati gwe ng'omukyala n'ojja n'omwana n'omukuliza ewantu kati nga tukumanyiiko n'ewalala bakumanyiiko kati obuseera ebisinga omuntu waafa wabeerawo famirizi ezikaayana ennyingi ng'onaga omwana tumumanyi noono tumumanyi kati okugjawo enkaayana ezo ebiseera ebisinga tuba tunogenda ku DNA kati abantu bakaanira abantu kati nga olaba oyo Becky tumukaanira olw'ensonga nti yakulirako eno tumumanyi. Kati twagala okumanya nti oyo omwana yafumbirwa maama yafumbirwa mu famire ye yafumbirwa mu famire zaffe twagala okumanya omwana waffe si waffe. Kati tulina omukaano olw'ensonga tujja kulaga tuyinza okulaga ki abakati omuntu ayinza okugamba nti nno oba twagala lwaki afudde lwaki bujo tetuvaamuke yalinga maama we ayinza okuba yamukweka nga tayagala kumanya kituufu kiriwo kati nga wogamba nti maama wa Becky yakweka information naye ate ffe nga famire abakuze nga tumulaba twagala okumanya nti ono omwana waffe yadde bamutukweka naye afudde ate tumumanyi tetusobola kusirika bayinza omuziika ku kijja ekirala ate bakafaya najja afterwards. Ebiseera ebisinga tuba tukaayana okumanya ekituufu mwana waffe wekiba kyetagisa omukebera tumukebere kubanga aba akulidde wantu wangi tubulaba nti abantu baba bavaayo nnyo. Zikati nze nakulizibwa mu bantu famire nga 6 wenva abasinga bajjaga mu mwana tumumanyi tumukebere tuyinza okuba wa taata wa ono yakulira wa maama wo kati ffe tufumbira mwe ng'abakyala mufumbire wantu wangi era wozaala abaana baba bamanyi nti ono woono n'ono kati buli omu aba akayanira omwana oyo tubulaba nti kati balina okutuuka ne bakebera omwana ne bamanya wa famire yaffe
wa famire yaffe oba wa famire y'effoola tulaba osanga abantu nga bakaanayo bato okumanya kubanga emisaala gijja gitulondoola kati bwaba bamuleka we bati ate ngaomwana weeno ne bamuzika effoola ojja kwesala nga obuzibu bukola ki obuzibu bujja afterwards omuntu tafa yenna akomawo n'agamba anti mwanzika siye waffe ye oba taata we yafa n'agamba omwana gumwazika si weeriwa wano kati obulanga abantu bafaayo nnyo ng'omanya ennono z'omubuganda nti omuntu afa naye waba mumuziise wantu awatali waabwe era still information ejja kudda ng'egamba omwana gwe mwamuziika si waabwe kyobulanga abantu bavaayo nnyo nnyo ne bateekeka keya however nti bateekinze keya oba tebateekinze keya kubanga si buzibu bwabwe olw'ensonga nti abazadde abamu bakweka abaana baabwe nayagala okwipinga information ate n'agijjayo ng'omuntu amaze okufa kati ekyo sikirinaako buzibu nti kugamba nti lwaki omuntu avaayo n'abuuza omwana ye ng'amaze okufa kitegeera nti wenyinza okuba nga nkiwaakodde yanze mukulu Faruku ono mwana bulijjo omulaba nga ku social media nga bamupostinga oba nawe wamulayo lutu eno nga amaze kufa namulabye amaze kufa akitwali kubanga nze bali sirina nnyo information by the way nalinga mupostinga ku status zange okusooka naye ndowooza nali sinnakufuna nalinga mupostinga nnyo ku status zange naye ndowooza nali sinnatandika kwogera naawe ate ekyalo era newaali mupostinze ebiseera ebira saali mutegedo olw'ensonga abadde bano nga baganda be bootegeereddeko nnyo nga we naali kugambye tegeere kati nga we nagambye nti nabo maama w'oyo omuwala yamukweka nnyo kitegeere yafanga nnyo ye nga ye omwana kyobola nti yamugjayo era bagamba bafaayo nnyo ne bagamba sobola mulaba tutya temusobola mulaba kitegeeza yekugira nnyo omwana wokubeera nga tebakola bamugoberera bayagala amaka gooli gabeere gooli ebimukwatako bibeere byoli bula nti kyali kizibu nnyo omanya nti obabeeka ebimukwatako ebisi kati akafembayo kuba ndaba essimu erabika nga egenda okuggwako omuliro oyinza tulekerayo kagambo ki naddala